nga muli ku nsi nti sitaani yabakema fama tastati'una sarfan temujja kusobola kukyusa kibonerezo kya Katonda yadde muneenenya ne mulajana wala nasran wadde temujja kubeera nga musobola okubeera nga mutaasibwa wabula mugenda kubonerezebwa ekibonerezo kigenda kubeera nga kibakakatako teri agenda kubataasa kubajja mu kibonerezo waman yadhlim omuntu singa akola obulyaza amaanyi minkum mumwe noziko tugenda kumukombya adhaban kabira ku kibonerezo ekinene olwaleero gwali wategeera awuliriza Allah subhanahu wa ta'ala mu nkomerero ya aya ne yakutegeeza nti gwalemedde ku bulyaza amaanyi n'okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala yeggwe gwagenda okukombya ku kibonerezo ekinene nga ebyo biwasinzanga amaze okubibuuza ne bibeera nga bikwegaana bigenda kukuyiwayo nti mu butuufu siffa abaali abatuufu b'okusinza era twali tetusaanidde kubeera nga tugamba abantu batusinze baliko okusinza gwe yatutonda wabula bwali bugagga bwe bwabayinula abantu ne bafa nga bakyamye ne baliko okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakola ebintu ebinyiza Allah bwe bugagga bwabwe ne babeera nga babula Allah y'ensonga lwaki agenda kubabonereza ate abulewo abulewo abeera abataasa ate era nga tagenda kubajja ku bibonerezo bye. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك تتوات مربربري وليقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين باتم بفي إلو كجاكو إنهم لا يأكلون بالين قبل يمري لا يأكلون بالين قبل يمري الطعام لا يأكلون الطعام بالين قبل يمري ويمشون في الأسواق بالي باتامبلا نمبتالي ekyo si nsonga nnyo gye beekwasa nti olw'okuba nabbi otambula mu katale nabbi Muhammad yulya emmere nga bwe balya ffe situtumangako mubaka yenna atalya mmere ng'abantu be tumutumyemu atatambula mu butale nga ggwe ababaka baffe bonna abaasooka baali nga balya emmere nga bw'olya ate nga batambula mu butale nga bw'otambula waj'alna ba'dakum li ba'din fitna ne tufuula abantu ng'abamu eri bannaabwe bajja kuba bigezo omugagga ajja kubeera ng'afuna ekigezo eri omwavu n'omwavu ajja kubeera ng'afuna ekigezo eri omugagga omulwadde eri omulamu n'omulamu eri omulwadde omufuzi eri afugwa buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi muno agamba waj'alna ba'dakum li ba'din fitna abamu abantu twabafuula bigezo eri bannaabwe tulabe onoosobola okugumira embeera gy'olimu n'oteegomba mbeera ya mulala onosobola okubeera ng'osiima ekyo Allah kye yakufuula okubeera n'obeera nga tuwankawankana kiri Allah kye yakumma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba twakola abantu ng'abamu bigezo eri bantu bannaabwe abamu ne batasobola kubeera nga bayita ebigezo ebyo ne bafa nga Allah subhanahu wa ta'ala abajje mu kusaasira kwe. Allah agamba nti abantu twabakola nga muli bigezo eri bantu bannammwe tulabe atasbiruuna mmwe munaagumiikiriza onosobola okugumiikiriza gwe nabbi Muhammad bakulonze onosobola okugumiikiriza eri abakunyiiza nammwe abantu abalondeddwamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama munaasobola okugumiikiriza ne mukkiriza nti Allah oyo gwalonze ne mumukkiriza n'abeera nga abasomesa Allah byayagala. Kale abantu ku nsi kuno ffenna tuwangala nga situli madaala gamu naye Allah tusukkulumya amadaala abamu ne babeera nga basinga ku bannaabwe kigezo. Allah ng'ayagala atasbiruuna munaaba abagumiikiriza bwe mutaabe bagumiikiriza mu mbeera Allah gye yabateeka mujja kubeera nga mufiiriddwa obugumiikiriza obwo era buyinza okukeera enkyanga Allah subhanahu wa ta'ala mumunyiizizza nga abatadda wali ebibonerezo bye naye bwe munaagumiikiriza muyinza okubeera nga musasulwa empeera y'abagumiikiriza kubanga ali wamu n'abagumiikiriza yijjana. Wa kaana rabbuka basiiran Allah okuva edda nedda alaba abaddu be n'amanya nti bano bagumiikiriza bano si bagumiikiriza. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا باب بوغرا بتسوبira kubeera nti bajja tusisinkana enkyanga olunaku lw'ekiyama lutuuse laula unzila alaina almalaikatu singa Allah sizza gye tuli zimalayika nga zizo tubuulira so si muntu buntu ng'ono Muhammad yakulira mu ffe awo oba si ekyo nga Allah taleese zimalayika nara rabbana lwaki tetwerabira Katonda waffe fizikale maaso ku maaso lwaki atwekweka ajja atubeere nga atusomesa atubuulire byayagala aleke okututumira
era omwana yakulira muffe lakad istakbaru mazima abantu abo beetutte nga bakitalo nnyo beekuluntaza olwekuluntaza fi anfusihim myoyo gyabwe ne batuuka okubeera nga basaba Allah ajjeyo abaabeesomesereza oba taasobole kujja atume bamalayika enkola si Allah gy'akozesa mu kubeera ng'ayagala okuluŋŋamya abantu be abantu bano ab'omulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali batakkiriza Allah agambye nti lakad istakbaru abantu abo beetutte okubeera nti bakiwagi beekuluntaza nnyo ne bayitiriza fi anfusihim myoyo gyabwe wa'taw utuwan kabira ne babeera nga balaze emputtu olulago olulabika nti luyitirivu nnyo obunene ne babeera nga tebasobola kugumira mubaka gwe babawadde baagala yasingakaawo ya imma okubeera nti malayika oba Allah yennyini yejjire ekitasobokera Allah takikolangako yawma yarawna almalaikata la bushra yawmaidhin lilmujrimina wa yaquluna hijran mahjura yawma yarawna almalaikata olunaku lwe bagenda okulaba nga bamalayika bazze abo be basaba okubeera nti bajja babasomesa eddiini basosse nabbi Muhammad gwe baagala Allah bagamba olunaku lwe mulira bazimalayika nga ziyingiddewo la bushra yawmaidhin lilmujrimin tewagenda kubeerayo ssanyu lyonna eri abantu abaali ku nsi kuno nga beeyisanga bwe balaba abantu abaali abakyamu olunaku lwe mulira bazimalayika temugenda kuddayo kusekako ku bulamu bwammwe temugenda kuddayo kukomba ku kiyitibwa ssanyu wayaquluuna hijran bagenda kubeera nga bagambibwa hijran mahjuran abantu bagenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga abagamba ku lunaku lw'enkomerero bamalayika nti kizira okuddayo okubeera nti mulikomba ku ssanyu kizira okuddayo okubeera nga muligenda okukomba ku nseko olunaku lwe muligenda okubeera nga mulaba bamalayika temugenda kuddayo kulaba ku kiyitibwa ssanyu temugenda kuddayo kubeera nga mulaba ku kiyitibwa enseko olunaku olwo lugenda kubeera nga lubakeeredde lunaku lugenda kubeera nga si lwa kusiika binyomo lunaku lugenda kubeera nga kajjampuni abalagadde mu bbwa ku sayidi yammwe وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا الله قام أنت تجenda wali emirimu gyabwe gye baakola min amalin emirimu gyabwe gye baakola kuno ku nsaaba libeera nga bajeemu omuntu alifa nga teyinenyeza Allah agamba emirimu gyammwe gye mwakola egyali emirungi kuno ku nsi tugenda kugirumbagana faja'alnahu tulyoke tugifuule haba'an manthura ng'olufuufu olufumuuka mu bbanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo emirimu gye baakola egyali emirungi ku bulamu bw'ensi ne bafa nga tebeenenyezza ne bafa nga tebakkiriza amateeka ga Allah agenda kubeera nga tagiwa weeti yonna tegigenda kubeerako obuzito bwonna buyinza kubayamba kugigenda kufaanaganako nga enfuufu efuumuuka mu bbanga singa wali weebaseeko mu nnyumba ng'oli mulwadde n'otunuulira mu katulika ebbaati ng'omusana gwaka olengeramu olufuufu olutambula mu nnyumba oba mu katulika eddirisa olengeramu ng'enjuba ebadde eyaka olufuufu olwo bayita haba'an manthura olufuufu oluli mu bbanga omwo olubeera nga lusaasaanye lutambula teruba na weiti yonna n'emirimu gyabwe tegigenda kuba na buzito bwonna Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeeramu kaabasasulamu n'akamu n'akeddagala olw'obujeemu bwe baalaga ashabul jannati yawma'idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila ashabul jannati abantu abaliyingira ejjana yawmaidhin ku lunaku olwo khayrun bagenda kubeera nga bali bulungi mustaqarran nga bali mu butebenkevu obw'ekika eky'ekitalo wa ahsanu maqilan nga be balina eggandaala erisinga okubeera eddungi be bagenda okubeera nga balina ebiwummula ebirungi abawarabu balina ewaabwe mu ssaawa ez'ettuntu kye bayita alqailula nga bamaze okulya ebyemisana bagenda ne bagandaalako kale Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti abagenda okufuna eggandaala eddungi abagenda okufuna ebifo ebirimu obuweweevu ebifo ebirimu obutebenkevu ebifo ebirimu okuwummula okw'emirembe beba abagenda okuyingira ejjana bagenda kuba mu bifo ebirimu obutebenkevu ate ebifo ebirimu ekuwummula okw'emirembe nga tewali abataataaganya ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء الجكر ولنك القلوب الزجين وكياسا بالغمام زبيرينغا
eggulu zonna zibeerenga zifuuse emiryango bilgamami zibeerenga n'ebire byonna bivuddewo eggulu zonna nga zeeyerudde naye nga zatise zifuuse emiryango nga Allah baagamba mu aya endala nti fakanat abwaba zirifuuka emiryango egiyita mu bamalayika nga bakka kuno ku nsi nga bwe yagamba nti wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa bamalayika bagenda okubeera nga baveeyo waggulu mu layini zaabwe nga bajja eri Allah subhanahu wa ta'ala gyali babalagidde okugenda ne Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bagenda ku lunaku olulabika nti lugenda kuba lwakulamula wakati w'abaakola ebirungi n'abaakola ebibi abaakola ebibi Allah abasasule ekyo ekibajaamu abaakola obulungi Allah abawejjana Allah agamba jjukira olunaku eggulu zigenda okweyasayasa gifuuka emiryango bilgamami n'ebire bibeere nga bivaawo ng'eggulu zonna ziri kyera omuntu bw'otunulayo olengera bamalayika nga bakka wanuzzila almalaikatu malayika zigenda kubeera nga zikka mu layini tanzilan olukka zibeere nga zijja ku nsi empya Allah subhanahu wa ta'ala gyalibeera aziragidde okugenda zibeere nga zituuka mu bbaliro Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atubalanga nazo weeziri ziraba. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba almulku obufuzi yawmaidhin ku lunaku olwo alhaqu wannama ddala lirrahmani bugenda kuba bwa Allah ku lunaku olwo tewali muntu agenda kwetantala kumulonda kubeera chairman oba okubeera kabaka oba okubeera pulezidenti w'olunaku olwo wabula agenda kubeera ng'asaanidde mu mazima agannama ddala yoyo yekka Allah subhanahu wa ta'ala wa khashati laswatu ng'amaloboozi gonna makkakkamu teriyo muntu asobola kubeera ng'asitula eddoboozi nga Allah waali fenna tugenda kuba bakkakkamu ng'obufuzi tukkiriza nti wano Allah talina kuvuganyizibwa ku bufuzi bwe oyo omusaasizi asaasira abamujeemera kuno ku nsi n'abawa ekyokulya n'asaasira abamuwulira Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi n'okusaasira okubuna yagenda okuba omufuzi owannamaddala ku lunaku olwo olugenda okubeera nga lukuŋŋaanyiza amajinni n'abantu ne bamalayika n'ebisolo Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okuba chairman waalwo yagenda okubeera omufuzi owannamaddala ow'olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala yekka wakana yawman ala alkafirina asiran olunaku olwo lugenda kubeera eri abaafa nga bakafiiri nga si lwakusiika binyomo lugenda kubeera nga lunaku luzito ddala nnyo tebagenda kulufunamu ssanyu n'akamu n'akeddagala tebagenda kuddayo kulaba ku nseko mu bulamu bwabwe tebagenda kuddayo kulaba ku kiyitibwa ssanyu mu bulamu bwabwe wabula nga omuganda bw'agamba nti kajjampuni aliba abalagadde mu bbwa obudde obwo bugenda kubeera nga bugenda kubeera eri abatali bakkiriza bugenda kuba buzito nnyo. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم جكر olunaku olwo yauddu dhalimu agenda kulumwa omulyaza amaanyi eyafanga musamize eyafanga mulyaza amaanyi eri amateeka ga Allah nga teyeenenyezza ebyo bye yakola kuno ku nsi ebyanyiza nga Allah agenda kuluma ala yadaihi agenda kuluma engalo ze agenda kubeera nga yeeruma engalo yakulu nga bw'ayogera nga agamba ya laitani zinsanze nze ittakhadhtu ma'a rasuli sabila singa nateeka n'omubaka nembeera nga neetadde awali omubaka nga tutambulira mu kkubo lye erimu nze n'omubaka Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omutakkiriza yafanga teyeenenyezza agenda kwegomba nti singa mu bulamu bw'ensi yeeterawo ekkubo lye yabeeranga atambulirako nga lyekkubo ly'omubaka lye yaleeta n'agaasinga natambuliranga wamu n'omubaka mu kkubo lye erimu nga byatubuulira byenkola byatugaana nga sibikola essaawa eriba yakwejjusa ng'omuntu aluma obujiji essaawa erigenda kubanga yakwejjusa ng'omuntu aluma engalo ze Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atutegeeza wano ewaffe ekyo kisoko mu bawarabu omuntu okuluma engalo kubeera kwejjusa nga wano ewaffe omuntu bw'agamba nti ozikubamu n'engalo n'ozikubamu ne zaaka ng'embeera ebadde ekutuukidde mumbe kwenamuseetuuse ku nnyoge naye nga okulaajana tekugenda kugasa okubeera nti olyejjusa nti singa walina omubaka nga mutambulira mu kkubo lyerimu obudde obwo okwejjusa tekugenda kugasa. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ya waylata agenda kuba ekiwoobe nti nga zinsanze nze laytani singa nze lam attakhidh fulanan khalila singa gundi oyo saamufuula mukwano gwange ku bulamu bw'ensi kubanga ku bulamu bw'ensi eno buli muntu alina mukwano gwamuwugula n'amugja ku kituufu n'amulagira okwambala ennyambala enkyamu ng'ate ennyambala entuufu agimanyi n'amulagira okweyisa mu nneeyisa eyo etali ya buvunaanyizibwa so nga enneeyisa y'obusiraamu agimanyi agenda kwejjusa nti singa gundi oyo saamufuula mukwano gwange ku bulamu bw'ensi eyandeetera obuzibu.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني مبتوف مكوانو كوانغو يسنجر الدرو كومبوزا ani zikiri nennerabira okujjukira Allah n'olunaku lw'enkomerero baada izija ani songa ate obujulizi bwali bumaze okunzijira n'okuyiga n'okutegeera nti waliyo olunaku lw'enkomerero kiki enteekwa okukola omuntu oyo yeyambuza mukwano gwange gwe nafuula munywanyi wakaana shaitan lil insani khazula ate nga sitaani mugimanyi bulungi eri omuntu ku lunaku lw'enkomerero egenda mwabulira egenda kumwegaana egenda kumuvaamu ebeere ng'eyo yerwanako yokka ate bagambe nti siyalinze yababuza wabula myoyo gyammwe gye mwabuza siina kyenja bagasa mu maaso ga Allah ate nammwe timulina kye mujja kungasa wabula ffenna tunywerera olugendo tugenda mu muliro omuntu sitaani singa emala okumusuula mu kizibu Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti sitaani egenda kweyambulula egenda kwegaana ekuleke ng'ozikiridde wekka oleke okugyekwasa. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول ومبكى genda gamba kulunaku lw'enkomerero ng'alaba abantu be abakkiriza abasiraamu abaali kuno ku nsinga abasiraamu nga bakubi ba bitabo abaali abakkiriza kuno ku nsinga abasiraamu nga balaguzi abaali abakkiriza ku nsi kuno nga abasiraamu nga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa agenda kubalaba ku lunaku lw'enkomerero nga batwalibwa mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala mubuuze nti ate bano abasiraamu nga batwalibwa mu muliro gwe nabbi oyogera ki ku bantu bo? وقال الرسول مبكى agenda kwogera agambe ya rabbi katonda wange inna qaumi mazima abantu bange abo boolaba ddala kituufu bantu bange kulwokubanga tugenda kubeera nga tulina obubonero okwetulabikira nti twali basiraamu nga bwe twakyogerako mu aya etali emu nti abasiraamu bagenda kuzuukira nga ebiyungo bwe baafunirangako obuzu bya njawulo okwawukana n'ebibiina ebirala kale tugenda kubeera nga tulabwa nti tuli basiraamu olwawuzu gye twafunanga nga tusaala naye olw'okubeera nga kyamukisa mubi wasaalanga naye ng'olina ebintu ebirala by'okola ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza nabbi abantu bo nga bagenda mu muliro kiki kyava ku kitabbu ki yaqaala rasulu mbaka agenda kugamba ya rabbi katonda wange abantu abo inna qaumi mazima abo abantu bange ddala nkakasa bange naye ekizibu ittakhadhu baafuula hadha alqur'ana qur'ani eno gye nabaleetera baagifuula mahjuran ekifulukwa Qur'ani eno baagifuula ekifulukwa nga tebakyagikolerako Qur'ani eno nga balaba tekyabasaanira ne beeyita abantu ab'omulembe abaagala amateeka amalongooseemu ne babeera nga beenyigira mu kulya riba ne babeera nga beenyigira mu bwenzi ne babeera nga beenyigira mu kutunda emyenge n'okuginywa ne babeera nga beenyigira mu kulya ebisiyaga ne babeera nga beenyigira mu mize gyonna egitajja ne babeera nga beenyigira mu busamize obusamize olwaliwo bufumbekeddemu amannya g'abasiraamu bahaaji andi haaji amannya ago agalabika nti tegalina buvunaanyizibwa haji andi haji gundi haji fulani abantu abenyigira mu mbeera eyo evvoola obusiraamu ng'ate bakimanyidde ddala nti ebintu ebikolebwa Qur'ani tebigagala Qur'ani tebikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda gannabbi agenda bawaako obujulizi nti ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Qur'ani yange eno baagifuula ekifulukwa ne babeeranga Qur'ani tebagikozesa okujjako ku nnyimbe ne babeeranga Qur'ani tebagikozesa okujjako nga basoma khatima ne babeeranga Qur'ani tebagikozesa okujjako nga waliwo edduwa naye ekitali ekyo nga tewali asobola kujjamu tteeka libeere nga limuluŋŋamya kuno ku nsi wabula nga bajjamu byakulya singa wabaawo emmere wabula nga bajjamu byakweyagala singa wabaawo okugulawo omukolo nga basoma bujasti kusoma busomi kubeera nga baggulawo nadduwa na Qur'ani naye nga tebeebuuliridde naki kye basomye ku mukolo ogwo. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti nabbi alibawaako obujulizi ti Qur'ani baagisuula muguluka ne babeera nga bali amundye naye nga tebakolera ku biki ku mateeka galimu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك bwekityo ja'alna likulli nabiyyin bwe twatondera buli nabbi ng'alina okuvedda aduwan baaduyi abalabe be minal mujrimina mwaba abantu abeeyisanga obubi kuno ku nsi mwavangamu abalabe b'abannabbi okuvedda nedda baayinanga abalabe baabwe naawe Muhammad olina okuguma mu bana abantu abaliwo olwaleero ojja kufunamu abalabe baabajja okuyigganya n'okukubuzaako emirembe wakafa bi rabbika hadiyan Allah waakumale nti yaagaba obuluŋŋamu wanasiran ate ye mutaasa Allah ajja kubeera ng'awa obuluŋŋamu baana abayagadde era ajja kutaasa eddiini ye ejja kutambula wadde ng'abantu abasinga obungi tebagyagala. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا وبتكرزير بغند الناس الله غاتبوليرanga bagamba لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة سنغا قرآن ينبجي مسيرزو مرungi gumunetaka aya netaka sura kubanga Qur'an eno yakko okuva ku ggulu ery'omusanvu okujja ku ggulu ly'ensi eno ng'ezze mu kitole so nga ate okuva ku ggulu ly'oku nsi okujja kuno ku nsi yakkanga munajjaman yakkanga aya okusinziira ku nsonga eyabangawo oluusi nekka ssuula okusinziira ku ngeri eriwo oluusi nekkanga aya esukka kwemu okusinziira ku mbeera eyalingawo Allah agamba nti abatakkiriza batuuka ekiseera ne beekwasa kyebitabo ebyasooka nga Tawreeti wa Injiiri n'ebirala byakkanga jumlatan wahida byakkanga mu holoseero kitole nebitaka aya lwaki Qur'ani tessenga ebitabo ebyasooka nayo nekka kitole omulundi gumu nga binne waabyo ebyakulembera Allah agamba eyo si nsonga kadhalika ekyo twakikola bwe kitongese aya oba ssuula linuthabbita bihi fuadaka tusobole okunyweza omutima gwo n'enzika ey'ekika ekyo kubanga bwe wabaawo ensonga eguddewo n'olindirira obubaka ne bukka ensonga eyo ebeera ng'enyweza omutima gwo obeera nga buli ssaawa bakubuuza ekibuuzo kibeera nga kikulemye okwanukula n'olindirira message n'eva eri Allah subhanahu wa ta'ala osobola okubeera ng'oli mugumu nnyo n'ogamba omuntu yenna akubuuzizza nti lindako obudde bwonna nja kwanukula kubeera nti ensonga eyo ebeera ng'eyanukulwa ekyo kinyweza omutima gwo ne kyongera okukakasa omuntu abaddemu n'okubuusabuusa nti ddala oli nabbi wa Allah kubanga obubaka obufunira mu kifo kyennyini nga balaba warattalnaahu tartiila twassa Qur'ani eno olussa Allah subhanahu wa ta'ala agamba twagissa olussa nga tugissa mpolampola osobole okubeera ng'ogikwata bulungi osobole okubeera ng'ogitegeera bulungi ate omutima gwo gusobole okunywerera ku nsonga kubanga ejja kujja ng'ewagira buli kibuuzo ekikubuuziddwa ng'olina obuvumu olina weweesigamidde olina ky'osuubira okuva eri Allah ate ne kikka ne kibeera nga kizze okwanukula ensonga mu budde bwayo mu kwanukula ekibuuzo mu budde obutuufu ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل tebalina kifaananyi kye bajja kukuleetera mu maaso go nga baagala okuwakanya ekyo ky'obasomesa illa okujjako ji'inaaka bilhaqqi ffe tujja kukuleetera amazima ag'enkukunala wa ahsana tafsiran ne okunnyonnyola okusinga obulungi okusinga okwabwe kakati nga okusinga okwabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatulaga mu surati Yasin omusajja yajja n'eggumba erisebbuuse n'atandika okubeera nga alinyiganyiga nga lisebbuuka lyemulungulira mu maaso ga nabbi nga bw'amubuuza nti nabbi buki otusomesa njagala otunuulira eggumba lino man yuhyi al-'idhaama wa hiya ramiim ani aligenda okuzuukiza amagumba ng'eggumba lino nga gonna gasebbuuka nga lino bw'oliraba Allah anakkaneka ngezze ji'inaaka bilhaqqi tukuleetera ekigambo eky'amazima ekisinga ekifaananyi ekyo sseruganda kyakkubira wa ahsana tafsiran ng'ate kirimu okunnyonnyola okumatiza okusinga obulungi kuno okukwe kwalina okubuusabuusa nga Allah yamugamba qul muddemu omugambe yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ajja okuwa obulamu eggumba ero ly'onyiganyiga yoyo yalitandikawo olubereberye ajja okusobola okuliwa obulamu so si gwalirabye lino okusaawa zino Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba ali kifaananyi kye banaakuleeteranga okwagala okuwakanya ekyo ffe kye tukuleetedde ffe tujjanga kuleeta amazima ag'enkukunala ate n'obunnyonnyofu obusinga ku ekyo ye kyayagala okubeera ng'amenya nakyamazima الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم abantu ab'ekika ekyo bajja kuzuukisibwa nga bali bakululwa ku byenyi byabwe bagenda kubeera nga babakulula babawalula babatwala mu jahannama ila jahannama nga babatwalira ku feesi zaabwe nga bagudde nga bw'osikambula embuzi n'egaana okugenda mu muliro kubanga okugenda mu muliro abantu tebagenda kugendayo na mirembe abamu bagenda kugendayo nga bamaze kubakuliga khudhuuhu fagulluuhu mumukwate mumusibe ثم الجحيم صلوا ممسوليو aballa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku njegere aballa agenda kusiba emikono n'amagulu aballa agenda kubakwata mu buwompo bwabwe aballa agenda kubeera nga abasikambula nga bagudde ku ttaka baganye okuyingira omuliro Allah agamba tugenda kubakuŋŋaanya naye nga tubawalaawala tubasikambula nga tubasikira ku byenyi byabwe ila jahannama ulaika abantu abo sharru makaana baligenda kuba n'ekifo ekibi wa adallu sabiilan ate be bantu abaabula ekkubo kuno ku nsi ne babeera nga tebaaluŋŋama babasomesanga nga beefudde bannampulira zibi
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Allah subhanahu wa ta'ala yagalugumya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliko kubeera nga ateribuka kubanga banne bakola omulimu abagumusokamu naye abeere nga agumira